Ya wano tuli ku zoo Entebbe. Ekifo kino kyennyini we tuli we wakuumirwa goonya. Mu luzungu zoyinza okuyita crocodile naye specifically zino tuziyita the Nile crocodiles. Goonya zino ebiseera ebisinga obungi mu luzungu tuziyita reptiles, ebisolo ebyewalula ate nga biri cold blooded. Goonya eyo eyasaamiridde abantu basinga batogamba eyasama kubanga etega nsowera, eyasama kubanga enonya kyakulya, naye goonya ebiseera ebisinga zaasama olw'ensonga nti ziba zaagala ku coolinga down temperatures. Obudde bwanga bubuguma nnyo eyasama omubiri gwayo kungulu teguyina kyewandiyise obutuli obufulumya entuuyo, so kati mu kamwa kaayo bwe yasama weesobola okufunira omukisa ogufulumya ku sweat gye wandiyise sweat, so ebegezaako coolinga down temperatures nga bw'ogiraba. Ebisolo byonna ebibasinga okuleeta wano ku zoo Entebbe tebabikwata bukwasi ne babireeta, waliwo amateeka agafuga. Biba ebiseera ebisinga bifunye obuzibu babihatinze somewhere, ebiseera ebisinga nga bwe biba bito nga bifiiriddwako abazadde baabyo mu ttale. Kati babireeta wano ku zoo batera okubitwala mu kalantiini ne basooka ne babijjanjaba. Bamala okubijjanjaba senga bakizuula nti ekisolo ekyo tekisobola kuddamu kweyimirira mu ttale gye baba kijje, bakiteeka wano mu zoo ate nekyongera okufuuka ekyobulambuzi. Si kyokka n'abantu ne bongera okukiyigirako, si kyokka n'okubaako n'okunoonyereza. Kati tulina okunoonyereza kungi okugenda mu maaso mu ggwanga, research eno Educational Information Center. So mulimu okusoma, mulimu okuyiga, ate olumu mulimu n'okunyumirwa n'ebisolo ebimu wano era mu zoo ebimu miziro gy'abantu. Tulinamu eŋŋoŋe, tulinamu embogo, tulinamu ebinyonyi emiziro egy'enjawulo emingi, tulinamu empologoma. Ojja kutambulanga naffe ku MRA UTV, bino byonna ojja kuba obiraba. Weebale kubeera naffe.